Assalamu alaikum muli mutya tuli kitemu mu kivu anga twabagamba tuna kubanga tubalambuzaako mpola wano tuyimiridde eka namba era ndowooza mulaba kino ki tractor kikatapira kigezaako kubanga kilevolinga ekifo kubanga wabaddewo olusozisozi kakati wabaddewo abagambye rozeti Kamengo wagenda kubeera walako naye nga basobodde okujja ne mugulako Kamengo sofa wasigaddeyo plots bbiri bamaze dde okuzitwala nga bwe nabagambye nti ebifo bikula. For example wano we tuli edda wane wantu wali tewaliwo bantu banyankubira amaloboozi tegenda kubeera clear nnyo olw'ensonga nti ebivuuma bingi wano nawali naye mugezeeko okuwuliriza enzero zaiti kakati twava Kamengo abamu ne mucomplaininga muko abalina akasente kammwe ne mugamba Kamengo nga wala alhamdulillah epoti twabalaze ennya abantu babiri bakewangulyako plots ezo bbiri era wasigadde plots ezo ziri bbiri ezikyali ku market twasaze okweyongerako eno mu maaso tuli kitemu mu kivu wano we tuli ssaawa eno era ndowooza mulengera engulu eno kino kikatapira kigezaako kulevolinga kifo kubanga kibadde waggulu nnyo mulimu emiti naye kigezaako kulevolinga ebeere nga levo emu wano tuyimiridde eka namba naye nga tukoola mwenna kino nkiddamu kibagamba nti gye tugenda okweyongera okudda maaso akasente kagenda kubeera nga keeyongeramuuko kkiriza nange gye tukoma okudda maaso eno nga tudda mu kibuga akasente kagenda kubeera kawaggulumuuko naye temutya mukasobola ate n'ekirala kino kibajjukiza nti buli kifo kyonna kyetutuukamu kyetubalaga kiba kikula. For example ewantu wano walaba emabega kaawo myaka 10 emabega kasente kaali ka wansi era nga batono bakuzimba nenjagala obalambuzeeko obalageko eno yonna wansi olagera nti abantu bazimbye balengezeeko tuli kuweka namba naye nga tubona kubanga tusala busazi butundu okuleka pozi ngo nagagaze n'agamba nti nze eka namba njagalanga bweri tuli mu kivu kitemu kalimu njagala obalambuzeeko abantu bazimbye ndowooza olaba abantu bazimbye obutegula amabati agakala abantu bazimbire ddala waawo muwalaba kati gwe ojja ng'oyagala plot yo mmeka bakummeka tukubulya akasenteko tukusalireko nawe wezimbire wano si wakulima but still nobeera ng'oyagadde ttaka ggimu era olima obaagala kuzimbawo nnyimba z'abapangisa still wakufevaringa ekkubo lyo ndowooza oliraba lyambuka mpaka waggulu mu tawuni wano wokkirira wansi amasannyalaze weegali amazzi weegali so tolina kyogenda kukwasa kyonna wabula ploti nnungi nnyo mbasaba abasinga mugamba be in one place abasinga mugamba nti ploti nga ya ssente nnyingi naye njagala mbajjukize nti tewali kinyumanga muntu kugula ploti yo naye ng'ogiguze mu makubo matuufu tewali kinyumba n'obeera nga yakasente nga kawerako naye ng'eri ku mazima tekyenkanankana ng'omuntu oyo abeera aguze poloti kasente akawansi naye ng'aguze empewo nga anytime bamufuumuula funa poloti yo wadde olaba kasente bakawerako naye nga omanyi nti yo forever and ever ogenda kaddiwa nayo n'abazzukulu bo obanga lotunze n'abazzukulu bo bajje bagikozese bye baagala n'abazzukulu b'abazzukulu bo kati yeffe abanyonda estate experts tetugenda baguza kintu nga kyampewo obanga kirimu enkaayana ate poliisi ate kino ate kiri ate tuli mubafunira ebifo ebirungi bimanyi kino birungi nooza olabye awo wonna abantu bazimbye wonna abantu bazimbye kafo kalungi amasannyalaze weegali so mujje baddiya ami nangobi oli America obale kunjagala omukyalo yaze nangamba Rosette nyina gye bayentera okugula naye do you know why I had to come and support you
si because oli mwana mto ate oyiriba. On top of that no imirirako n'abalala abeetaaga. So if we support you oja continuing okwimirirawo kukaaba abalala. So mbakoola mujje mutwesige ffe abanywera estate experts tugenda kubawa poloti ez'enjawulo era tugenda kuba nga tweyongera okubalaga w'osiima nti waneeno njagalawo oba waneeno njagalawo ffe nga tukuulya kasenteko nga tutula tukuwa ndagaano yo n'ekibanja mpola tukkiriza nga bwe twabagambye. Yes, badia mutunoonyeeko nga muita ku namba y'essimu +971524680 awo osobola okunsaba ennamba ekubwako eya direct oba nayo osobola okugisoma nagaana okumala gakwatakwata bannange nayo kangisome ya direct ne ku screen okwo zijja kubeerako eya direct eya wano e Uganda eri nayo teri ku WhatsApp yo eri 074 271 5104 njiddamu eyo kubako direct wana Uganda oba ko code it's upon you +25674 2715104 mutunoonyeeko ya WhatsApp eri awo njibawadde ne ya direct njibawadde mutunoonyeeko mufune ebifo ebisava. Yes, fe Abannyondo estate experts mubeere bulungi tukyayongera balambuza walala wonna mulabe bulungi nnyo mubeere bulungi atakumira mpeera abatukumire tubaagala nnyo baddiya. Yes. Thank you.